Amanya gange Msenge Joyce omwana wa Mr. Kisembo Godfrey yabulizwawo omwaka gw'2021 nsomera ku Mbene Modern Secondary School. Nyongera okwebaza cabinet ya NUP okujja tukyalirako n'okutubudaabuda mu betuyiseemu byonna ebitabadde byangu tutawabadde tali. Tubeebaza nnyo Mukama we mujje Mukama bongera omukisa kubanga ffe twandibadde tulina wano kyemmanyi singa twagwa n'eddalu ku lw'ensonga ya kitaffe okuvaawo. Naye nnyongera obbeebaza mwebale bye mutukoledde byonna Mukama abawe omukisa temujjanga okwo Mukama bongera omukisa. Nyongera n'okwebaza mami waffe omulungi abazadde abamu basula abaana baabwe naye nze mwebaza mawebale tubeererawo n'otubeerawo n'otukuza ne tubeerawo naffe. Neneebaza Pulezidenti Kyagulanyi Bobi Wine atubeereddewo eyajja n'atulambulako wano mu bitali byangu n'atudaabuda n'atubeezaawo n'atwongera ku bye tube tulina naye mwebaza owajja Mukama muwe omukisa. Abantu bali maziga watali nsonga obe bagumu maama n'embeera ejja kuggwa beere bagumu nnyo embeera ejja kuggwa abatuuze abataka mwebali nnyo okuuma famire eno. Amanya gange nze Justina Nakubulwa nga ndi mukyala w'omwami Kisembo Godfrey eyabuzibwawo nga mu mwaka 2021 ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokubiri omwami wange we yabulawo. Embeera neetaba nnungi nnyo naye okusingira ddala neebaza woofiisi ya Nuupu byenkoledde. Neebaza era mbeebaliza ddala buli muntu yenna waakwata waakutte n'aleeta obuyambi okuyambamu ku baana bange era wamu nange mwebaza. Era neebaza Pulezidenti Kyagulanyi kubanga nkoledde omulimu munene nnyo era yatwala omwana amusomesa eyo ku ssomero ali mu Kisulo. Mwebaza kubanga akoze omulimu gw'amaanyi ambeereddewo nnyo era ne neebaza omwami oyo Kakooza Dennis ambeereddewo naye ankoledde omulimu gw'amaanyi. Nze sirina kye nnyinza kubawa mwenna okuggyako Katonda ate ng'akoze enkyukakyuka. Era ne neebaza Honorable Sumaia bannange omukyalo ono ambeereddewo nnyo ankoledde omulimu. Abaana balwala nankubirako kikyali bali batya ne mugamba abaana balwadde waliwo lwe yankubirawo nga ndi wali wa Musawini nga ntuttewo abaana babiri bonna balwadde nankubira ne mugamba ndi wano ndeese abaana. Naye mazima Honorable nkwebaza weebalire ddala ku lw'omulimu gw'okola. Ssaawa yonna n'olaba nga akubiddeko akasimu nagamba oli otya abaana bali batya afuddeyo nnyo oba nakuweerezayo akasente n'agamba nti abaana nga balwadde. Bannange mbeebaza mwenna abatindiza olugendo mujja okutulabako kulaba famire yange abaana nga bwe bali. Mukama abampeera omukisa. Nze sirina kirala kyonna kye nnyinza kubawa okuggyako Katonda yabansasula ate era ng'aleese enkyukakyuka kubanga ye Katonda ayina byonna. Yayina byonna, yayina buli muntu yenna amuyinako obuyinza era yayina okumanya nti ono obudde buweddeyo oba tebuweddeeyo. So mmanyi nti obudde bujja kutuuka enkyukakyuka ebeerewo. Mazima mwebale nnyo mwebalire ddala. Embeera tebeera nnyangu kubanga embeera si nnyangu mu bulamu bwange si nnyangu. Mbeerawo n'olaba nga ne weebuuza labayo kino ng'olaba kino kikutuuseeko kino kiri wano kino kiri
ne weegulira omunyo ne weegulira sabbuuni ne weekola otya nolabanga ebintu bikususeeko so ng'omwami wange yaliwo nga sirina buzibu era mazima nsaba gavumenti eno omwami wange ddala bw'abanga akyaliyo mulamu oba mufu bamuleete bamukomyewo bw'aba mufu bamuleete tumuziike tumanye nti omuntu waffe yakola ki yafa naye nga yafiira ki nga tewali musango gwe yakola omuntu alina choice okulonda gwamanye gwawuliriramu emirembe naye nsaba gavumenti ensaasire enkwatirwa ekisa oba mwami Museveni anyambe omwami wange amukomyewo kubanga embeera gyempitamu si nnyangu era buli lwentuulaawo nenkirowooza mpulira nga amaziga gayiika nempulira nga mbeerawo nnyo oluusi nentuuka nemba mu kiro obudde nga buzibye nempulira munda mu nze ennaku nembeera nga nentunula ngamba oba n'abandi awo nga bamusudde wali naye nsaba gavumenti eno ennyambe kubanga embeera gyempitamu si nnyangu era singa ndo simanyi kubanga obuyambi bambi bwe mumpa bunyambye naye sirina buyambi bwonna nga sisuubira wakujja buyambi naye mukama abampeera omukisa buli avudde wonna wajje kyonna kyakutte mukama ayongerewo ebyo byange amannya gange nsigadde nze Justina nakubulwa nina abaana bange wano omwami wange beyandekera mbeyanziza nnyo mwebalire ddala onalebo mukama akuwa omukisa ku byonkoledde onalebo Sumaila wano nandabako taliyo naye nebaza mmwe okulaba nga mazima ne mutindigga engendo pulezidenti yavaayo ewuwe gyali najja n'atindigga olugendo n'atuuka wano mu maka gange nampumuza omutima nempulira ng'ate ŋŋumye tebateekawo mbeera ndala ekutiisa embeera ebadde tennabakubaawo nabo balaba nga balina ebbanja kituufu yalagawa abantu babaleeta mu makooti ebindi babantu balina bwe bamulabako. Erinnya Kyeyune Epafrodito, chairman wa National Unity Platform Mubende. Ndi wano ne ttiimu y'abakulembeze aba NUP Mubende ne bammemba b'ekibiina ab'enjawulo tuzze mu maka ga mukulu Kisembo Godfrey yali omuweereza w'eggwanga lino mu byenjigiriza eyabuzibwawo mu mwaka gwa 2021 ku lw'ensonga z'ebyebufuzi era nga y'omu ku bantu betunuulira betuyita the missing 18 betuli mu kunoonya ng'era tubanja gavumenti wa abantu abo gye bali. Tuzze tugoberera ensonga eno okulaba nga famire ya Mr. Kisembo Godfrey emanya wa omuntu waabwe gyali nga naffe bannamubende era abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform nga twagala okumanya munnayuganda oyo ali luddawa kuba tukimanyi nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe era nga gavumenti eri accountable ku buli bulamu bwa munnayuganda yenna ku bukadde 45 buwangalira mu nsi eno. So olunaku olwaleero tuzze okulaba embeera famire ya mwami Kisembo gyeyitamu oluvannyuma lw'emyaka 4 nga taata omwami oba oliawo jjajja w'abantu nga tebamanyi mayitire ge era kitukakatako nga bannakibiina abakkiriza mu nkyukakyuka okusigala nga tuyimira ne famire eno kubanga ensonga ezabuzisaawo mwami Kisembo Godfrey zaali zeekuusa ku by'obufuzi. Tetujja genda mu kiki yakola kuba tetulina musango gwe tumanyi gwe yazza naye kyetumanyi nti gavumenti evunaanyizibwa okutuwa Mr. Kisembo Godfrey obanga mulamu obanga mufu kubanga bevunaanyizibwa bwayo. So twebaza abatuuze mu kitundu kino eky'ensengwe ababaddewo okubudaabuda famire eno mu kusoomoozebwa kuno kwe bayitamu kubanga tumanyi embeera okuva 2021 si ya bulijjo mu kifo kino we tuli
naye emirirwano bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukumaakuma famire eno eya mwami Kisembo Godfrey n'abato nga bwe mubalaba bonna be yaleka. Alina abaana bali 8. Abaana 8 mulimu n'abaana abato abatanaweza na myaka 5. Kitegeeza waliwo omulimu munene nnyo ab'okukitundu kino gwe bakola. President yakyalako wano Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General yakyalako Makagano, omukyala Joyce Baagala yali akulira project ya The Missing 18 yakyalako Makagano. Kati olwaleero bannakibiina kya National Unity Platform Mubende chapter twesitudde nga bwe tuli wano abakulembeze Honorable Sempira Edward, Honorable Sumaya Nabawanuka, Honorable Segawa Ismail Shuaman, admini w'ekibiina ku office Mr. Kasajja Samuel n'abakulembeze abalala abatuwerekeddeko. Tuze okulaba embeera gye balimu n'okubazaamu essuubi baleke kulowooza nti twabeerabira nti oba tebitukwatako, bikyatukwatiraku ddala paka nga famire eno efunye obwenkanya. Byebigere bino maama n'abato ebituleese no mukadde Joyce ali wano naye abanja taata we ono Simiyoni abanja taata we, otunulira Grace wuli wali naye agala taata we, Tabisa wuyo mwana muto abanja taata we. Era naffe tuli wano nga tubanja omukulu Kisembo Godfrey. Myaka 4 government is not accountable. Kiruma era kikwasa ennaku y'amaanyi. Ne tulina okukkiriza ku lw'ekisa kya Mukama Kisembo Godfrey waba gy'alinga mulamu, ekiseera kijja tuuka tujja kumufuna ng'eggwanga alize emikono emituufu, kubanga talina musango gwonna gwe yazza oba oli awo ebyamubuzisaawo lwakuba yatawagira oba abali mu buyinza naye gwe teguba musango. Ne tusuubira y'ensonga lwaki yabuzibwawo. So twagala ogumya maama nti tuli nammwe nga famire, tetubalekereranga ensonga ki twabaddeeyo ne tubalowoozaako era ne tuteekateeka olunaku olwaleero tujje tubakyalireko nga baganda baffe, tulabe embeera gye muyitamu namwe mututegeeze obulamu nga bwe butambula na biki bye mwalisabye okulaba nga tufuna obwenkanya. So tugenda funa okwogera okuva ewa mukyala Kisembo Godfrey n'abaana nabo bajja kubaako okwogera kwe boogera, era twongere okubagumya balina okusomoozebwa kwe bayitamu, tulabe biki bye tusobola. Era twebaza abo bonna abasobodde okwasizaako famire eno before okuviddala ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuulako wano wenyini wentudde, ne Honorable Sumaya Esigi yatuulako wano kennyini. Kitegeeza nti famire tugyagala, tetubalekerera, tuzze wano ku lwa mukwano. Era twebaza abasobodde bakwasizaako mu bulamu bwe muyiseemu kati emyaka 4. Waliwo n'abakwasizaako mu by'okusoma, waliwo okusoomoozebwa. Ntegeezeddwa nti Grace ne ripoota yagifunye somero eyo Modern Secondary School e Mubende. Ne bano abato babeera n'ebyetaago babyetaaga gye basomera ku Nsengwe Primary School. Naye twebaza buli alina kyakoze. Mwami Kakoza Dennis twategeezebwa nti omu ku bavunaanyizibwa ku baana bano mu nsoma yaabwe. So tumwebaza olw'ekyo, era tulina essuubi nti buli alaba vidiyo eno, buli anaalaba eggulire lino naye kimukwateko akwasizeeko famire eno eya mwami Kisembo Godfrey. Abasomesa abaana tubeebazizza, ate tukyafuna n'abalala bagenda okubasomesa. Tulinayo munywani waffe Ekiyuni, sijja mwasanguza amannya kuba security y'abaana, yatusuubiza tugenda muwaayo omwana omu ndoza agenda beera mu Kisulo, agenda asomere mu Kisulo mu Ekiyuni eyo apaka wanaamalako primary. Tulina omukyala bamuyita Madam Tugume Kalo aweeyo Kalunga, era ye mukyala wa mwami Kaddu oyo. Balina essomero, oyo naye yeeyamye omwana kumutwala mu Kisulo okuva primary paka secondary. Era ekyo kirina okutandika ttaamu eno ey'okubiri tukendezeeko badeni wano ewaka. Kalwedde abaana babiri bagenda kutoolebwako. Abantu abo tugenda kubakwasa abaana abo ku lw'okusiima kojja tubuulira basobole okugenda mikono gyabwe bagenda baweerera. Mwami Kanyike Silva oyo naye yatusuubiza ogenda mufunira omwana omu oba ani oba Simiyoni ono bamuyita mukulwani
ono ye yani ono ye Paulo oba omu kwabo ono Joyce asoma ono naye asoma oba Joyce mukulu kanyiko oyo gift this is gift oli ye Grace Joyce then oli ye Tabisa Tabisa tatandika kusoma naye mukulu kanyiko oyo yayeyamye naye agenda kubanga afunako omwana omu ebyetaago byonna byetaaga ku ssomero zibayita scholastic materials byebakozesa mu kiraasi ebyo mu kusoma byonna gw'onooba omugambye nti yono ajja bimuwa paka wanaamalako secondary bwewe yamubu yatuwadde mwami kanyiko oyo then n'abalala bali mu kwasizibwako oba oliawo n'omubaka Sempiira ayinza okuwa obweyamu ffe kyetwagala maama mukyala Kisembo tibyetwogera titwagala bya kamera nti kwogera lwa kamera ne twagala omuntu ayeyamye ekintu akituukirize si kukyogera wano ne kikoma mu kukyogera naye nga benjogereddeko abo ndishuwa mulio bagenda gukola ekirungi bo n'amasomero de bakola ki bagalina era abaana babagalana mu bisulo babeere nabo bakugyeko burden kubanga olina okuliisa abaana bano so tukukendezaako abaana babiri oba basatu nsuubira tujja kuba tukukoze bulungi nnyo era n'ekisembo yonna gyali ajja kuba musanyufu nti bannakibiina kya National Unity Platform basobodde okubeerawo famire yange westali n'obuyambi bulala naabuze tujja kuba tubukutegeeza okusinziira ku bantu abanaabayamye okukwasizaako famire yaffe eno so neebaza buli alina kyakoze mu lukyala luno abantu bano boolaba bonna buli omu waakiri ow'ebbiri ow'olukumi buli omu yalukutte tujje tukukyalireko ne famire era ne babako ettule bakwetikidde lijja kujja naye nga bonna nga obalaba buli omu alina omulimu gwe yakoze tusaba Mukama Katonda muganda waffe waba gyali nga mulamu ajja kudda nga mulamu era nga tufunye enkyukakyuka mu nsi yaffe eno Uganda so tugenda wulira maama embeera gyayitamu n'abaana bano era naffe abanaabagoberera yonna gye musinziira ffe ng'abavubuka n'omulembe guno nga bwe gutambula n'ensi nga bweri ate batwongera busungu ntugamba nti kati kitegeeza bwe baba batutte gundi enkya bakimanze olulala bakima gundi so nobody is safe era tobeere wakaawo oba oli mukadde oba oli muvubuka n'olowooza nti oli safe oyinza okuba omukadde naye mutabani wo n'ayimirira wali eri n'akolawo ensasage n'agamba wa NUP ne bamukima bwe bamukima nga yabadde akuletera sukaali ewaka naawe mukadde ojja kuba tokyasobola kukola ki kumufuna so nze eddoboozi lyange erisemba we should rise up ffenna wamu energy nga yawamu twogere ku biruma abantu tubanje abantu baffe abaabula oba oliawo gavumenti eno wejja otegeera nti ebintu bye bali mu kukola kuba tulinga panda gaali eyakomyewo era oba tomanyi panda gaali tegeera nti ekiseera kye tugendamu kya panda gaali bakimoono ne bakimoli ne bakimoli ne bakimanze ne bakimoono paka nga batumazeewo naye tebasobola kumalawo Uganda yonna nze kyensobola bagamba tukyali strong neyanza eti